Tujjukire bulungi mwami Museveni emabega kaawe yayogera ng'agamba nti nno ye waanaamalirako ekisanja kino paka 2026 ajja kuba tasuubira nti wanaabaawo ekibiina ky'ebyobufuzi ekirala kyonna. Tetumanyi nabe atandise okugwa mu kibiina oba ebibiina. UPC eyo ebigiriko tubimanyi bulungi. DP ebigenda maaso mu DP tubimanyi bulungi. Kaakati FDC eno FDC kibiina kibadde kya muzinzi. Ate abantu bano be bantu ababadde tebasobola kunyeenyezebwa nga bw'omulaba. Mukama wange ono mwami Ibrahim Ssemujju Nganda y'omu si lwakuba nti ali wano naye ne bwe mba nnyumyamuuko eyo mu by'obufuzi ssebo. Ntera nnyo okwogera ku linnya lyo nti ye musajja atera okulemera ku nsonga. Era bw'akugamba nti ensonga eno ngiremeddeko omanya nti ddala ensonga eyo ya muzinzi. Nzijjukira bulungi emabegako eri waaliwo okuvuganya okwa mwami Muntu. Yali ne mwami Muntu n'amukubira kampeyini, mwami Muntu n'awangulwa, mwami Ssemujju n'akkiriza. Ate n'akola n'abawangula mwami Muntu. Mwami Muntu yatuuka okugenda okukola ekibiina ekikye. Mwami Ssemujju Nganda yasigala mu kibiina ky'FDC n'atagenda na mwami Muntu. Ekitegeeza nti kibiina kimuli ku mutima, ekibiina yakigendamu ng'akyagala era ng'ayagala okuyita mu kibiina ekyo okukyusa eggwanga lino mu bintu ebimu oba ebirala. Lamusa kubawuliriza. Radio Simba sebone banyabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malamusiza munyali ya Mukama Katonda w'ekitiibwa. Essebo. Mwami Honorable Ibrahim Ssemujju, olwaleero olukuŋŋaana lwe waayise okubeera ku sharing hall okutunuulira n'okwebuuza n'okulaba biki ebitali bituufu binaagonjoolwa bitya mu kibiina ng'obukulembeze eri tebunnaba, kuba nali wano ne Harold Kaija n'ategeeza ebifo webiri ebyerera abantu batandika okweteekateeka obukulembeze bukola ki bunaatera okuzzibwa obujja. Naye ebiva mu kibiina ky'FDC bw'otunuulira abasajja abali mu FDC abaliko obubuuza betwandigambye nti ate abo be bandisigadde mu kibiina n'okwongera okuyita abato okunywera. Buzibu ki obutuuse mu bibiina by'obufuzi ku mulembe guno? Twogere kali akamwami Museveni nti Namujinga atandise okubalya 2025-26 waanaggwerako nga mwenna abeeza bamazeewo. Okusooka maybe mu Uganda ne mu nsi endala ddala eza Africa abantu tebalowooza nti abavuganya gavumenti mu bibiina byabwe muteekwa okubeera mu demokolasiya. Nga bwe tulwanagana ne mwami Museveni obutakulembera bubi Uganda, buteekwa naffe okulwanagana munda okulanga mu bibiina byaffe tubikulembera bulungi. Etteeka lya Political Parties and Organizations Act ebibiina mu biyita okwewandiisa liragira ebibiina okubeera nga biri mu demokolasi okulonda, ng'ebibiina birina national character, kirimu abantu ba mu Uganda wonna, ng'ebibiina biri transparent, nga bikulemberwa bulungi. Ekigendererwa mu byo ekibiina ekimu ku bivuganya gavumenti oyinza okera ku nkyanga kye kiyingidde gavumenti. Kituufu. Bwe kiba kitambuzibwa nga Museveni bw'atambuza NRM, muba muvuddemu gadibenga lye ng'era mwe muzze. Y'ensonga bwe tuba tuyisa bajeti ya Uganda buli mwaka tuwa ebibiina ababaka mu Parliament buli kimu tukiwa ssente. Kati saawa zino abatusingako okufuna ssente, of course NRM ziri billion 10 eziweebwa ebibiina. NRM etwalako ziri za 30. NRM eyinza okuba ku 30 ng'etwalako nga 23. Aba National Unity Platform ebaddako FDC neddako DPPC ne Jema. Waliyo ne PP. Ekiweesa ebibiina ebyo ku ssente z'omusolo kwe kubizimba nga institution za Uganda, si bibiina by'abantu. FDC fe abagirimu abagikulembera oli alaba ng'eyaffe ffekka yaggwanga. Y'ensonga lwaki eggwanga lisaasaanya ssente ne zigenda mu kibiina ky'ebyobufuzi. Enkya kiyinza okutuuka nga kye kiri mu buyinza kulembera Uganda. Kireka okubeera nga
kiteekebwa okulembera eggwanga. Eyo lyekiri mu tteeka erya Political Parties and Organizations Act. FDC ekyampisiza meeting y'olwaleero mulimu ebitatambula bulungi. Twalina ekisanja nze ng'omwogezi wa FDC wekyaggwako mu 2020. Twali mu biseera bya COVID ne tutuulanga National Council ne tweyongezayo emyaka 3. Tumazeeko emyaka 8. Bwe twatuuse okugenda mu kulonda ne tukufunamu obuzibu nga akakiiko ak'okuntikka kakulembera FDC kyokka kakuyimiriza. Ne kagamba ntuteekwa okusooka okukola ku nsonga zino wammanga. Waliwo ssente ezajja mu kibiina nga tezimanyikiddwa wa gye zaava ziteeberezebwa nti Museveni yazireeta mu FDC. Twagala eyazireeta Honorable Nandala Mafabi ne party president ngini Amuriat batubuulire zaali meka zaavawa lwaki bazireeta. Sooka olindeko katono. Tekawo akakiiko. Okay. Kali mu kunoonyereza ku nsonga eyo kakulirwa Dr. Frank Nabwiso. Era nga 28 wiiki ejja tugenda kubeera ne National Council efune alipoota y'akakiiko ako ku ssente ezo. Bano bannaffe ssente bazijjawo, nze ndi mukulu mu FDC ne simanyi. Kakati bwe tugamba nti twatula mu National Executive Committee nti lipooti erina kumala kujja nakubaganyizibwako birowoozo. Ekyokubiri ne National Executive Committee egendeko mu lusirika tuyite mu nsonga zino ezitusoomooza ne abantu abakulu abalala ab'enjawulo mu FDC nabo batuuleko bane ebintu bitabuse. Bwe binaaba biwere twabiwa ebbanga lya mwezi nga gumu ebiggwa tugende mu kulonda. Byabadde tebinaba kubaawo ebyo bye nkugamba. Honorable Nandala n'abamuwagira n'ogwokubona kugenda mu maaso. So n'aba NEC ng'amaga nti muli eyo nno mutudde naye n'okulonda kugenda mu maaso ng'okutya kwennyina okw'amaanyi. DP yatandika bwetyo egenze mu kulonda abagenze Mbale balaajana Mao wuuyajja Mao n'ayitira mu kulonda bannakyemalira asobola okuyitira mu kulonda n'atwala ekibiina kyo. Wano ojjukira etteeka lye twalina eryalirize erya federo erya regional tier ng'asinga okwagala Katikkiro omulonde ye Museveni owa Buganda. Naye gwoza waki yali amwagala omulonde mukeera ku nkya nga Ssemujju ye Katikkiro kubanga naye ava mu Buganda. Ate namugaana otya ng'okulonda bakutaddewo nonga nti kati Katikkiro wa Buganda ye Ssemujju. Kaakati kitwamuga nti sebo ffe tetwagala Katikkiro mulonde. Era eyo eddiiru neeyiika. Ssaabasajja yajja okwerondera. Yalonda bye byafaayo bya Buganda. Kaakati ebibiina by'obufuzi olwaleero bwe mutanyweza natti muyinza okukeera ku nkya nga akulembera ekibiina alinga Mao. Kati mu Parliament nze ng'omu wekisinza okunitawaanyiza ennyo aba DP Mao atuula ne NRM. Parliament tutuula nga ku mukono gwa speaker ogwa ddyo kuliko abali mu government ku gwa kkono kuliko opposition. Kati aba DP president waabwe atuula eri n'aba NRM ate bo ne batuula eno naffe. Aba UPC mukyala wa mukwano gwange Akena Betty Amongi omu ku bakulu ba UPC atuula eri n'aba NRM ate bawe naye abasigadde mu kibiina ne batuula eno. Saagala kwefuula katongajjula ebigenda mu maaso mu FDC binkwatako bwe mba nkyali memba waayo. Abantu abasinga obungi obutonde bwabwe batya nnyo okugamba abantu bye bateekwa obbagamba. Bw'oba ogamba Museveni nga bakubira engalo bo bw'otuuka obbagamba nti oli mubi. Nze sirina contract nti nyina kugamba Museveni yekka nti yakola bubi. Buli akola bubi nyina omubuulira. Omukwano gwange naawe gujja kusigalawo nga otambuza ebintu nga bye twawikkiriziganyako. Era ndoza mulimu abeewuunyizza nnyo olwaleero. Nze sisirika bw'atyo Katonda bwe yankola. FDC twayimiriza okulonda Nandala agaakwina okugenda mu maaso.
mulimu ebintu byentadde mu ripooti gye mpadde bammemba ebiri basic. Tetulina register, tetumanyi bamemba be FDC bali bameka. Mu bbaluwa ya Nandala yagambye nti temufaayo, mutandika okulonda, mujja kulonda nga bwe tukola register. Era kyenvudde ngamba ba delegate nti kugamba omuntu ali mu Uganda alina okuyiga bwe babba akalulu, kuba Museveni yabbye obululu ebbanga. Ne Museveni omubbi w'akalulu asooka n'aregisteringa abantu ne wabeerayo display of voters register, ne mumanya abalonzi bali bameka. Bwe mumala obbamanya, buli omu n'amuwa kaadi ate n'ababba. Naye ng'ebisooka bikoze bulungi. Kati mbabuuza bananga bali mu FDC, njagala mundaga register eriwa gye tugenda okulonderako buli kyalo. Yagambye nti tugenda kuweereza ne kompyuta. Bwe munaaba muyita mu by'okulonda bino turegisteringe bammemba, tuleke tubafunire ku headquarter. Eriyale obuzibu obulala bwe tulina ng'obujje ne ku FDC mu Uganda muno, Ebungereza babadde bajjako Boris, ekibiina ekifuga Ebungereza ekya Conservative kirina bammemba etwala 2 baguma 24 ndowooza be bammemba b'ekibiina Ebungereza era balonze 24 mitwala 24. Mu Uganda obuzibu bwe tulina bammemba b'ekibiina n'abawagizi bonna tetwawula. Nze nali muwagizi wa Express, njiinako n'embale naye saabeerako memba. Nze nali muwagizi, nze siinaako kaadi Express. Njirina nagiwagira nengenda embale ne bankubira iganga nengenda buli wamu. Sifuukanga kera tebayitako kulonda mu Express nenzija kuba siri memba. Naye ng'ate n'abamu ku bammemba balowooza ate ndi memba, balaba nsanidde kubeera memba. Kati ebibiina tuteekwa okulekeraawo okubitambuza nga Museveni bw'atambuza NRM. Ne baga nti waliyo okulonda ku NRM ku kyalo buli omu ne bw'oba oyitawo osimba layini. So FDC kyenaadde mbabuuza ng'ogyeko njala facts n'abantu bazuuli. Ekisooka National Executive Committee yayimiriza okulonda. Tekuliiyo baali bagambye bannaffe kutandika lwaleero ate bamaze kutandika Lwakutaano. Chairman wa FDC Ambassador wa Sabirigwa nanga bina biyimiridde mpaka nga tumaze National Council tusala amagezi. Kakati bo bagambye akuyina okugenda mu maaso. Ne mbaga nti okay kale kugenda mu maaso ninja mumbuulire register eriwa, naye nga teweetagana kubabuuza kubanga ebbaluwa gyennyini yawandikibwa nga mukaaga ng'ewandikiwa ne Nandala Mafabi egamba nti mutandika okulonda, bwe munaaba mulonda eyo nga tukola register, tunakola timbaweereze ne kompyuta muteekemu amanya gaabo. Kyekugambye nti omuntu ali wano at least Museveni emu ku byatuyigiriza wano atuyigiriza nti akalulu kasobola kubbibwa ng'omaze kuteekateeka abantu bagenda bulungi nga bamanyi bala abasimba layini balina kaadi zaabwe n'alyoka ababba oluvannyuma. Naye gwe ng'osooka kubba ate n'olyoka oregisteringa abantu. So kyempise olwaleero nze Ssemujju ng'anda ayogerera FDC nempita okulembeze be FDC bakyamaani baazi district, bamembazi ba NEC, membazi ba parliament. Nanye yabeebaza waadde obba okubira amasimu Saturday Sunday temujja. Wano abaguma nga babakubira amasimu. Basibyeko amatu g'embuzi kale. Honorable. Kakati kano kanzigyeko waliwo eyambuuzize. Nangamba naye ate bw'otunuulira mu buyinza n'obuvunaanyizibwa mu kibiina. Mwami Nandala alinga yali waggulu wa mwami Ssemujju. Mwami Ssemujju ayita atya konze kiyinzika okubanga mu ssemateeka waabwe. Buli memba yenna bwa kiri kityawo. Meeting yange ey'olwaleero tebadde nti waliwo akakiiko ka FDC akatudde. Bayise banna FDC ne bagamba ne mujje tusale amagezi. Era Nandala mu FDC ali waggulu wange. Bwe butuuka okuyita obukiiko, sinsobola kuyita kakiiko sirinayo buyinza. Kujjawo ke nsobola okuyita keka publicity and information akoze nkakulira. Naye obukiiko National Council eyitibwa Birigwa, Chairman, Ambassador. Delegates Conference eyitibwa Birigwa. Ate zino meeting endala ziyitibwa Party President ngini ya Amuriat. Nze sayise lutuula nti FDC esazeewo bino wamanga. Nayise bakulembeze be FDC okubaga nti obuzibu obuli mu kibiina tuteekwa okubusalira amagezi. Otherwise, bwe twali meeting emu enkulu,
akulira ekibiina kya FDC ngini Amuriat n'agamba nti bwe tugenda mu kulonda tugenda kwawukanamu ebiwayi bibiri. Ne tumubuuza ati lwaki oyagala tukugendemu nga tetuneetereza. Kaakati okuva bwe lunaku agala tugenda mu kulonda. Kyembadde mbuuza mu kiwandiiko kyange nti bwe yatugamba ntwagala tugenda kwekutulamu ebiwayi bibiri, okulonda kwayagala ennyo oba kwekutulamu biwayi bibiri kyayagala ennyo? Kubanga enteekateeka gye tutaddewo okulaba nga kino tekibaawo yonna yagizimudde. Waliwo ensonga ya ssente. Bw'obadde otandika ebibiina by'obufuzi biweebwa ssente biddukanye emirimu gyabyo naye mu tteeka lya Political Parties and Organizations Act biweebwa ssente eziteekwa okutambuza ebibiina by'obufuzi ebiina ababaka mu Parliament. Ssente ziteekwa okutambuza okuyambako okuba tezimala emirimu egitambula ku bitebe, okusasula abakozi, kola ki. Mu kiseera ky'okulonda ssente ezo zongerwako obungi era etteeka ligaba bateekwa kuzigabana kyenkanya eziwedde NRM yazitwala almost yokka yatuwaako katono. Mu biseera by'okulonda bateekwa okubongera ssente ezinaayambako okuyita mu kulonda. Bw'osoma etteeka eryo erya parties temukkirizibwa ekibiina kugenda bweru ne musonda ssente zonna nga zemugenda okukozesa muzijja bweru. Muyinza okufuuka ekibiina nga kikolera ku ntoli zaabo abateeka mu ssente. Kyekyali ekigendererwa nti eggwanga liwengayokko ssente ezitambuza ebibiina n'ezinaabiyambako mu kampeyini kubanga mubiganye okujja ssente ebweru. Era musango kyova olaba ebibiina by'obufuzi abantu kye batamanyi buli mwaka biteekwa mu Lungereza kye bayita okufayiringa returns ne Electoral Commission. Oteekwa okutwala ebitabo byo ku Electoral Commission ebiraga embalirira ssente ziwayingiza omwaka mulamba zaavaawa zakola ki. Teeka bw'otakikola Electoral Commission eweewa obuyinza ekibiina ekyo okuyita mu process n'okukiggalawo. Era nali manyinze wetuyituukirawo ne NRM nga bagiggalawo kubanga NRM tegoberera tteeka lya kuwaayo bitabo bigikwatako. So n'olwekyo ekibiina kyagala omuntu amanye ekibiina si kya bwannannyini, si ky'abantu bakirimu. So kati zino ezoogerebwako zino tezayita mitendera. Ezo twazifuna. Ne waleetebwayo ssente endala ezaleetebwa Honorable Nandala kati ze tuli mu kubuuza. Nga tazitegeezezza kibiina. Ekibiina kyazimanya nti zizze luvannyuma. Kati notandika okubuuza zaavaawa zakola ki. Ekyatulina okuteekawo akakiiko. N'atakibabuulira. Kati akakiiko ke kali mu kunoonyereza kamaliriza ebyembi omu ali ku kakiiko mwami Katembe okuva embala ate yalekulidde ng'aga tuyinza kubanga gw'onnonda kakiiko ate nga ngenda kubuulirizaako kubanga tugende nti abantu twasinkanye mwaddemu n'engini ya Amuriat ate ye yatulonda nampa ebbaluwa ennonda okutuula kakiiko ate naye nendi awo nga naye azze tumubuulirizaako nadda wabbali naga nze nabivuddeko nga tibiina makulu nti era naatugamba nti twabuuza Treasurer wa FDC mwami Ekanya nti ssente meka ezezajja naga 1.5 billion nti aza akusasula nti siza akusasula. Bwe twabuuza Secretary General nti aza akusasula. Kaka tabu confusion. Nenjala abantu bamanye nze nga Ssemujju ntya okuntundira mu nju. Tuyinza kuntundira mu nju nyina kufuluma wakiri nanyoganira kwage gulongaga nti kye tulina okukola mu 7 bw'atandika okugula ebibiina byaffe tubikole obanga omuntu alina omunwe gwa kasooli bw'ola oli agenda kukutwalako gukongoleko kasooli atwale ekikongoliro oba owenga njuki mulumbe enjuki tomulumba enjuki bwe zitegeera ng'ogenda ziwakula n'ozikwatakwatamu n'otaziwakula mbisi nga zigunywa ng'ombisi zigujjamu nga zigutwala ewalala kati kirina okukola mu 7 kuba ebibiina tuyinza okulemererwa. Kati mu FDC kana ashuwayo ogenda kulyanga bamvuma buli kivume kiri ku nsi n'engwala zijja kunyooka. Mwami Baguma oba wazira mu DP tobuuza akati abe FDC is up to them. Oba abanywamu omubisi mu 7 n'atwala bisusunku oba kasooli bamukongolako n'atwala kikongoliro oba bagenderako nga ba DP ntera okubuuza muganda wange mu MP w'Emityana ne mubuuza kati president wali in fact ndabuuza speaker mwami Rumu ne mugati tusobola kubeera nga president w'ekibiina atudde eri abakaye bali eno bagende eri oba yajja eno tabu. Mwami Baguma ebibiina nabe agwa mu bibiina mwami Museveni emabegako awo yagaa nti 2025-2026 NRM yokka bino ebirala byonna nja kubambyezeewo
omunoonyereza nga ggwe omutunuulizi namawulire ensonga egwa mu bibiina UPC eyo yo bagamba eri DP eyo nayo bwetyo kakati FDC ate nga ensonga ya ssente ekiyitibwa okugulibwa nti ono baamuguze biliyoni ezo we zibanga zajja ne zibanga zirinako obukwakkulizo abalala bazimanyiiko abalala tebazimanyiiko zinaddayo abalala tebamanyi zinaakola kyendala embeera yonna ogitunuulira mu kugulibwa kiki kyolaba ekigwa mu bibiina by'obufuzi ekiguddemu nabe omanyi olwaleero mbadde njagala kulaba Ssemujju mbadde buli lwenteeka rediyo yonna gye mbadde nteekako nga ntudde mu motoka kano kange kenkwata mu ngalo nga Ssemujju gwe bataddeko nga ngamba yii naye tewali Ssemujju byayogera tewali ayina oludda olulala because tuwuliza bya Ssemujju byokka abalala bo tebalina nsonga zaabwe nti anti ye mwogezi w'ekibiina kati abalala bagenda in fact ani yavudde waliwo gwe mpulidde kati nga nzija centenary ng'agamba nti Ssemujju agende yeetonde otherwise atwalibwe mu kooti waliyo akakiiko k'ebyempisa akakiiko k'ebyempisa ekisooka Ssemujju wano namugamba luli nti ebyobufuzi byaffe birina okubeera ng'ebyekenya emmotoka ze babaddemu balina okuzivaamu badde mu mmotoka endala kiikino ebibiina ziringa mmotoka bw'obeera mu lugendo ekutambuzaako amaanyi gaayo ne gaggwamu ne muyingira mu mmotoka endala so ab'ebyobufuzi abagezaako era Pulezidenti Museveni kyakola akyusa emmotoka ye naye ye kyakola kuba ye ddereeva emmotoka erabika ng'emu nga sige mazima UNRA ye yali alina gundi nga bimuli kikosi maruumu ye yali foronasa UPM ye asooka kubeera ani gye yagatta ne zifuuka NRA teyali NRA NRM kati NRMO akyusa buli motoka akyusa oluusi n'obanga akyusiza akanamba kati bw'oba ovuga Subaru enkadde n'ovuga Subaru empya oli n'alowooza nti ye motoka y'emu nedda so ne bano abawakanya because nze ndowooza bawakanya Museveni kye nagamba ne luli nti bw'olaba obululu abakuba obululu Museveni obululu bw'atafuna obugenda n'omukulembeze gwe balowooza nti yamuwakanya kati waaliko omuwendo tegukka obukadde babwe busatu n'ekitundu oba weyongeddeko oba babubbye nnyo oba bakoze eki so abawakanya Museveni bo tebavuddeeko emmotoka yokka yirina okukyuka era ndowooza kati wetutuuse tujja kulaba Ssemujju nga bwe tugendera okuyingiramu 26 ng'emmotoka ekyuse oba eri FDCO oba eri FCD oba bagifunidde ekika ekirala so ekyo kimu ekyo ekirala eky'essente si kipya bannaye apaana eky'essente si kipya kyetubaddemu buli omu alina omuwendo gwe abalala muwendo gwa waggulu abalala ba muwendo ne tugenderaawo n'olwekyo eky'essente si kipya ekya Mwami Museveni okwogera nti abampakanya oba bandwanyisa bajja kuba baweddewo nakyo si kipya oba mujjukira wano yawakana n'emirundi gyali myaka nga tukyali mu mawulire n'agamba nti konye nja kuba amukubye mu mwaka we gunaggwerawo gw'12 oli n'amugamba nti ssente baasibako emitwalo gyali 10 zijjukira ssente zaali nyingi era mirundi n'azimutwalako n'olwekyo ekyogamba nti abampakanya nja kuba mbamazeewo ekyo kyo bulijjo kyayogera ne bwe yabadde ayogera wano nga ali mu speech eno yagambye nti ADF twagimalawo dda tekyaliwo naye akabinja akaze ne katta abaana erubirika ka ADF kati wagimalako dda naye akabinja kajja ne kakola so eyenjogera ajogera bulijjo n'olwekyo Ssemujju ye Ssemujju oli owedda agamba nti nze ngenze ne muntu naye sigenda kuva mu kibiina nemedde ku nsonga naye kati emmotoka alina ogikyusa waatuuse agizeewa wava emmotoka eno addemu eri emmotoka gyalimu eno kati eyingira mu kabenje tateekebwa kugiremera n'atomera nayo ngaabadde agamba nti tebagenda mutundirawa imayire gyeweddeyo kati amaanyi gaweddemu yavugako kye yavuga
kati balina okusenguka badde mu motoka endala batambule. Era bize byogerwa Ssemujju ne Lukwago badde eno nti Nandala n'abalala badde eri ne bamugamba nti bamuyitanga Moro kye kiki oli abalingidamu ng'abalira munda. Kati abalya bagenda kulabika kuba abalya bo balya. Buli omu atunuulira oyingira mu myaka 6 obadde mu byabufuzi myaka 3 ng'oli MP ogenda okulaba nga ekiseera kiweddewo n'ogamba biliyoni 5 kanzikwate ntambule n'ezo ekintu kyabwe kimotoka kyabwe nkibalekere. Nze ndowooza kyekiriwo. Lutindo tukyagenda mu maaso ne programu yaffe Lutindo. Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda, omukulu Baguma naye wali. Honorable mwami Baguma omuwulidde aga nti mileage eno eweddeko ke kaseera okukyusa ekibiina. Simanyi n'olunaku we luzibidde nga kiki ekiddako okuva mu lukuŋŋaana olwo. Sooka ekibiina kya FDC tekiggwangako mileage nga Baguma bw'alowooza. Mu Uganda kyekiri kye nakugambye nti abantu abasinga tetwawula wakati w'abawagizi n'abamemba. Ebibiina mu ntonda yabyo mu nsi yonna bibeerawo nga birina ensonga lwaki babitonze. Lwensooka nga nkuzeekuzeemu ndi monitor ogendako ebweru nasookera Bungereza. Ngenze kutunulira byakulonda mu 2000 June. Election observer? Yes. Bwenduka Bungereza akalulu bwe kaggwa Blair n'akawangula naye abasooka okucelebrate nga baali Liberal Democrats nga bakusatu mu kalulu naye basooka okuyika ku street ne bagamba nti bo baadde balowooza ne mu kalulu kano bagenda kufuna abaka 36 ne bafuna 54 nti ekibiina kyabwe kya success yabadde waggulu nnyo naye nga mu kalulu bakusatu naye be basooka okuyika ku street. FDC entandikwa yaayo era abantu badingi balambululira mu 2004 yatandikawo kulwanyisa Museveni kulemera mu bukulembeze. Kyekitandisa FDC wajita Forum for Democratic Change. Tetuli Farmers Party, tetuli anything. Naye kulwanira kulanga mu Uganda wabeerawo okukyusa obukulembeze mu mirembe. Ekyo tunakukifuna. Kiriro gamba abantu ate tulina kukikola feka. Tulina kukikola na buli omu akyetaaga ali mu kibiina natali mu kibiina. In fact mu Uganda ebimu ku bizibu bye tufunye kati ono aga FDC mileage yaggwako. Yetaaga bweta service? Yetaaga bana Uganda kutegeera nti omulimu gw'okugoba Museveni gwa buli muntu si gwabamu. Kitigeze ne Nandala mwali. Malawi bwe baali bagoba Bakiri Muluzi bamuleetawo nga bagyeko Kamuzu Banda. Ng'omuntu ajja okulembera ensi efuna emirembe. Bateekawo ttaamu 2. Bwezagwako yali alemeddeko. Abaamugoba ng'ogyeko ebibiina by'obufuzi mwalimu ne kyaki ne NGOs. Nga byonna bifuuse politiko. Kyekyatuuka ne ku ani yaddeko Kawunda ng'avuddeko e Zambia. Kiruba. Naye constitution yali agikyusa naye yeeyongereyo. E Nigeria eyali vice president wa Obasanjo yali Abdusalam. Ye yakulembera okulwana bagaana Obasanjo okukyusa constitution okulemera mu buyinza. So ekirubirwa kya FDC kyekirubirwa kya Uganda. Era sinagamba be FDC nti njagala nnyo FDC era mwendi ne muntu yali agenda omuntu omu ku bantu b'empenye ekitiibwa by the way. Namugamba nti anti nze nsigadde eno kuba nandi njagala egyo oba obeera president. Eri gy'ogenze nkwagaliza bulungi n'atambula n'agenda. Ekirubirwa tekivangawo ekyokwagala okulwana era buli muntu eyeetaba mu lutalo lw'okulwana ne Museveni oyo nze abeera alayi wange tulina okukola naye era saagala mbere na lutalo naye. So gye mwatugaye mu meeting nanga nti mu magye bo babyanguya. Mu magye bw'olyamu olukwe bw'oli nabo tebava ku lutalo ne gwamala kulya masasi ne beeyongerayo betraying the struggle. Aga nti buli atubetraying nga tulina okudiringa naye then tuyoka tukontinuinga. So mu kibiina kyefuti nakiyingiramu nga ntegeera era ensonga nze nziwa mu byafaayo byange lwaki nayingira FDC nesingira DP ebiseera bye yaliwo mikwano gyange bonna Lord Mayor Honorable Namboze Mpuuga Segona Muwanga Kasiba ndi bonna bali mu DP
bino yenga nabo politics abamu naye saagenda nabo kubanga nali ntegeera nga kyenjagala mu DPC kirabayo nga waliyo mikwano gyange naye nga kyenjagalayo tekikola ki sikirabayo nali nkiraba mu FDC era bwe natuukayo ne bampa obuvunaanyizibwa n'essaawa ya leero obuvunaanyizibwa obwo lwakuba nti covid baatwongezaayo naye obuvunaanyizibwa obukulu obw'okulwana okulaba nga Uganda efuna okukyusa obukulembeze mu mirembe mu mutwe gwange bukyaliko. Mu sipiiki yange magambye nti ekinnuma kwe kulekawo omulimu mu paalamenti gwe naalisuze kati naye bye bali badombuuzaako omulimu omukulu ne mutandika kumbuuza ate biri mu FDC naye ate nga nabyo bikulu kubanga ne bw'oba oli ku ssomero waga nti ewammwe enju ejja kiraaso ojja giddukamu kati nze tuyinza kusinza kubanga ndi ku paalamenti wanga nti ewe waka waliwo obuzibu nga nti tuyisa budget era kuolwo mba nziruka kudduka waka naye mulimu gusigalawo nga mukulu so kimale nga abannaffe bali mu FDC mutuyambe temutuzza mu bino tugere tulwane n'abasajja olwaleero ebyokulabya ku byembadde mbawa twabadde n'ababaka babiri abanoopu tebagenze kulaba muhoozi omu bamubuuze wadde onoonya eki njagala kulaakulanya constituency yange naye ng'ate yayisa budget mu paalamenti ne mbabuuza famire ya Museveni nejja neetwala eggwanga abamu bagenda wasale twali tuzika katolo bw'amangu bawulira babadde balinnya maggwa bagenze Karamoja banoonya sale yagaba ssente naye nga omulimu gwakola bonna bagumanyi bulungi nembawo ekyokulabirako NADS buli mwaka ebadde efunanga budget 400 ku 500 billion sale n'agigendamu nti agenze kulaakulanya abannayuganda buli omu amugye mu bwavu tetumanyi gye byaggwa era twagenze kulanga muganda waga nti kati miyoga yavudde miyoga kati parish development model tatubuulira ziri sale ze yatwala okulaakulanya abantu zaatuukawa zaali meka lwaki zaalemererwa famire ya Museveni kabeere mwanyina yamuwa omulimu Education Service Commission n'omwami we n'amuwa ekitongole kya gavumenti UPPC Uganda Printing and Publishing Corporation omusajja oyo mu Germany yawasa mukodomi wa Museveni balumirwa ggwanga nakuwulira lulinga omwebaza okulumirirwa eggwanga ngebaga nti eggwanga bwe tuba tulituusizaawo nga n'emmemba wa paalamenti akeera wa muhoozi ne balinnya amabaasi bagenze kunoonya sale ne mutamanya nti n'eggwanga lyaffe liri mu katyabaga kati abantu abatuwulira ne kusimba wano baga ne Ssemujju gwe tulowooza nti ategeera nti talina magezi tuli mu kulwanira mu FDC kimbalinga abannaffe nti mutuyambe zino ensonga tusobola okuzigonjoola era baga nze nakati nja awuliriza ategeere nze ne mu FDC ne mwemera nga siri mukulembeze ne okufuuka omwogezi wa FDC bannonda siriiyo si kyekikulu nze kubeera mukulembeze naye mu mmotoka mwentambulira nyina okusalawo bwetambula tojja kunkwata nga aba DP mmotoka bakugoba mu Centenary agambye ogende weetonde Centenary mu FDC ali junior siina lukiiko lwemanyi mwatuula kaakati sobola kuwanyisiganya naye ebigambo yeetaagisa kati n'abantu baali ku level emu nabo kuba ebyange byenjogera mbyogera ng'omuntu omukulembeze omu ku bakulembeze ab'omu ntikko mu FDC saagala kuwanyisiganya bigambo ate n'abawagizi oli ne bw'abakkiriziganya nange ne bw'abatakkiriziganya nange n'abamawulire mbeewuunya amawulire ga Uganda nze nakola amawulire emyaka gyonna gwe buli ateekawo omumwa ng'oleeta kazindaalo balengera ateze mumwa iye alaba amawulire nebaga nti Ssemujju ayogera noga nti ate amuzeemu ye Centenary muba temumpadde na kitiibwa nindowooza obuzinenge gye bwafuuka obungi gwe balengera ow'omumwa nga bateekayo akazindaalo mpuliriza omulungi kampumulemu nkomewo ne Baguma tukyagenda maaso Baguma nze ne Baguma tuli b'amawulire sebo nange ndi w'amawulire Baguma kubira ku nsonga eyo njagala katono nnyo kadde ke tusigazaayo tutunulireko ku LC omanye ekisanja kyaweddeko manda eri gye mutaaliwo wano naye katono nnyo ng'ofundikira ku nsonga ya FDC oba ebibiina kubanga ne nuupu owulira waliwo abaagenze waliwo abaakoze batya nga bw'owulidde tugenze kunona kino kiki ng'okufundikira njagala onkubira ettooki awo ki ekiyinza okuddako Ssemujju
alina okutegeka alabe emmotoka y'engeri gy'enatambula otherwise ejja kutuuka nga tekyalimu mafuta. isi Ssemujju ne banne nze Ssemujju mmulabira mu kategori yemu ne Mugisha muntu. Mbwali mu Lunyankole kye tuyita mmere omurro ncwere obunuzi nti ncwere ki obunuzi nti kyenina bwe nkimira kyokya kigenda kunjokya muni naye bwe nkiwanda ate kiwooma ngenda kubanga nsudde obusubiddwa. Kati Ssemujju ali ku kye bayita abazungu nti between a rock and a hard stone. Buli kyakola kijja kulabibwanga bamuguze bw'asirika bamusasudde bw'agenda mu maaso nga ayuza kibiina bamuguze. Kati awo we wali obuzibu ku bannabyobufuzi ababeeramuko nga baagala ekintu kitambule nga bwe bakyandibadabise because bano abafuna ssente kuba ekyessente kyo bagize bakyogerako abo bannaabwe beboogerako nti mukulu w'ekibiina egundi poa Patrick Amuriat yafuna obukadde 100 bimeka nandala ye chifu yafuna emeka bana aboogera era bagenda ziteekayo gwe bagenda kuvuma mwe bagenda bavuma kati ku Twitter ne ku I don't know WhatsApp ninga kyemusobola okukola kiri kimu nti mulemere ku mazima nze kyembagamba kyokka otherwise ebibiina mu nfuga eno eya omusajja gw'empagira gwe bayita Yoweri Museveni abayuzayuza n'abayuza na ssente n'ebirala era kati bali kukuyulika kye baliko bano besibe bbiri n'essatu bwe baba zirina nazo bazeesibe n'ekyo emmotoka eno yo kati eno eyulise balina okupanga ekidduka ekirala kye banatambulizamu ebyobufuzi byabwe. Okay. Neyanzege katuveeko awo katono tulindirire 28 ebinaavaayo n'enteekateeka endala nga mumaze mmeka kati 10 mu bukulembeze Ssemujju 8 mukyatambula kuba mujja kugenda mu kooti obululu babulemesa. Baguma mu ddakiika ntono nnyo komenti ku bukiiko bw'Erosi bwaggwako constitutionally bwaweddeko naye ssente ezibulondesa tewali naye bino bigenza okutuuka nga ne budget yamala dde okusomebwa gye twandirowoozezza nti nno example yaliwo oba okulabirwako okwaliko interest groups tezaalondebwa twali tulowooza nti nno okulonda ku Erosi nakwo kutegekeddwa bulungi naye ne mu budget tetwakiwuliramu obuyinza ku kyalo bukendeera abantu abamu mulimu abaavuddeyo ne baga obuyinza bwammwe bubwo ne stampu ziizo ffe tubikooye olwa ne baga ffe ng'omu minisita bwagambye katugira tusigalako obuyinza nkyogera bulijjo obuyinza mu ggwanga lino buli mu kifo eki infact obuweereza ndowooza obuyinza mu ggwanga lino buli mu kifo eki poloti 1 nakasiru awo we wali obuyinza bino ebirala byonna byakowere so kyova olaba nti essente ezisomesa abasawo teziriwo zaabula essente ez'okubala abannayuganda za census teziriwo essente ez'okuwola abaana bagende basome skimu eya loans teziriwo essente eza sikaala teziriwo essente z'okusomesa abaana ba primary n'aba senior zaasalibwa essente z'abasomesa ba sayansi ezaabayongerwa teziriwo naye essente eziriwo kubasomesa mmwe nange nga mwendi engeri gye tunywamu emmwanyi ezo zo ebiro buwumbi omutwalo obukadde mutwalo 10,000 million bwe ziri n'olwekyo obuyinza waliwo buli puloti emu nakasero kyalowooza atudde ku puloti eyo kyekikola kyekitambula n'olwekyo oba mulimira obukiiko bwammwe obwa wanu oba tebuliiwo mwebeereremu obuwulidde baguma ku Sande Namugongo n'abadde bweyogerere ku kereziya abantu bweyogerere bayitawo ku Kayembe oba eva Namboole ng'oyise sayidi eri ojja ku Jinja Road kereziya eri awo ennene awo nga bajaganya famire dde gwadde mukolo munene nnyo ne balayiza
Pastoral Council ne balayiza Financial Council ne mbeebaza ne mbaga ekyo kitutawaanya mu Uganda teriiyo kukyusa bukulembeze mu mirembe. Omukulembeze abakulembera ne bwatuuka nga akuze ng'akooye nga n'ebintu ebimu abyerabira. Kati nze ndowooza nti Museveni alabika yeerabira kigambe n'abeFDC nti muganda wa Museveni Sali Musale olumu yafiiringa gaapusi za muganda we kubanga akuze olumu aba namulwadde luli yali mulwadde ne mbaga nti kati mwe muyinza okuba muli ne kati ebimu yabyerabira kati nsaasiranye abadde abo ne bagamba erosi alina okuba takyamanyi nti ne mu Uganda mulimu erosi. Mwami Museveni wano mwakyazangako Honorable James William Kinobe yamulonda okubeera ambasada e Russia naye nga ate yakateekayo ambasada n'omwezi tegunnawera n'amuzza Congo yasooka Congo naye ng'ate nayo ndowooza nayo waliyeera anti kati baasooka ne babeerawo ate si yekka babeerako okwedikoota balinda ye nga tajjukira. Tetugenze wakamuzu bbanda. President interview gye yalina we yalina bamonita n'abaga nti ku myaka 75 oba okooye gola kati nze guno mwaka Katonda bw'anaabampa obulamu lw'empeza 5 ndi mulimu nange lw'enkoowa naye kati ate ye LC mu mateeka ga Uganda LC1 is a court era ina emisango gyewulira kuba nti abantu tebabasomesa tebakimanyi ewange nabasomesanga ne baga temuyingira emisango eminene gijja basibya ina okusala misango gino ku kyalo oli enkoko za gundi zalidde ebinyeebwa byange egyo emisango gitutentalina kutwala mu kooti gundi yasaze endagala mu lusuku lwange ab'okukyalo gye balina okutuula ne baresolvinga fact nozabateeka ku miliyoni 3 kooti esobola okulya omusango ogutasuuka miliyoni 3 LC1 kooti obutabeerawo bwayo si kintu kitono nga gwe bw'okirowooza. It is a court erina okutuuzanga emisango mu mateeka under the Local Government Act n'egiwulira newa n'ensala kati ate ng'ogyeko egyo ebigiweebwa mu tteeka abantu baagiwa emitali emirimu gyayo yesayininga endagaano yesala nyina emukono ettaka naye ndyawo nga weerosazze naye basaba n'okusaba ebitongole bya gavumenti ojja ne bakugamba nti tewaleese baluwa yerosi banka nga nyina ettaka waliwo azze okuliyingirako abazze okuwerula empenda abeerosi era nabalekayo saabanyeka kuba ebyo amateeka tegabakkiriza naye ate babikola emirimu egyo gimanyikiddwa n'emirala kaakati nze bayirawe njala abantu bamanye ndi omu kubalowooza nti Uganda erimu obukulembeze bungi obuli useless. Tuyina ku kyalo kuliko olukiiko lw'abavubuka terutuula basembayo okweraba lwe balonda youth councils ne tubaako ne women councils nabo basembayo okweraba lwe balonda ne tubaako n'ez'abalema akati ez'abalema mu kalwa akabadde nno nga zaatutawaanya nga mulimu ekyawo tukuli mulema n'omu naye ate kulina okubaako village council y'abalema endala nga mufuna 4 ne kubaako n'ez'abakadde ennaku zino n'erosi Museveni ebyo yabisomera mu Bachina be bateekawo embeera erowooza buli omu nti mukulembeze ne banyumirwa kati nze Ssemujju ndowooza nti obukulembeze bwetaaga kukyusa. In fact bwe tuba tulina LC1 LC tulina makulu ezo nga zivaawo bwe tuba tulina oba sub counties kugamba obukulembeze bukende. Electoral Commission yatuleetera budget mu committee ya Legal and Parliamentary Affairs nga mu Uganda mulimu ebifo ebyokulonda mu abakulembeze oba miliyoni 2 nga be bakulembeze abali mu Uganda kyovola nga birimu okusaasanya ssente. Nze ndowooza actually ebyalo baali bitadde buli kyalo ne kyerondera nga obukulembeze gavumenti ng'ekola gwa kubuli organizing bwe bugwako bafudde ne bajjuza naye kasita beeteeka mu byalo tujja kulondanga LC ziriko ne Electoral Commission kyali tekirina makulu. Nze ndowooza nti LC zaali badde abantu ku kyalo batuba ne bazeerondera nga bwe balondera mu kyaki bweyogere badde balayira. Electoral Commission si yabalonze mu mizikiti tulonda Electoral Commission si yetulondesa n'ebikanaki bibiina byaffe byonna yes ebyalo byalibadde byerondera nga bamala okulonda nga bawandiikira minisita wa gavumenti oba wabuwi guidelines nti mulonde bwe muti bajja kukuŋŋaana abantu balonde ate balonde abantu balonde bulungi
obuzibu bwonna obujja nti kwaga nti electoral commission ne banoonya allowance ne batraining abanaabeerawo nti sente tuzirina. Uganda teriimu sente. Baguma byakugambye ez'abasawo ba intern abadde bakola nga baamala okukola babanja mu budget babateereddemu areas okusasula bali nga tezimala. Ne wabaawo bwe batannaba kusindika ku deployinga 1900 waliwo kati n'abagenda okgraduatinga. Byonna byogambye kwegamba nze ndowooza ni sente za Uganda zitagisa kukozesa ku bintu ebiteebereka. Okulonda ero si kikulu naye tubakolere guidelines beerondese.